Musajja nge Lil Pazo ekiro yabadde akubidwa naye nga alina aba security be ne bamutaasa yabadde ku Zina festival yadde ku Aero Beach. Yes, ku Aero Beach. Massive show it was. Bloody. So njogeddeko naye ku macha wano. Kasuku Wanji effujo lyabaddewo abavubuka nabadde ngenze ku kivulu okuyimba ku kivulu kya Galaxy. So nze mbeera ne security yange olw'ebintu bye tuwangaliramu ennaku zino eby'abavubuka n'effujjo. So obuvubuka bagezezaako era neebaza omusajja wa security wange yakuumye emirembe kubanga omuvubuka yamutaagudde mu feesi era akatambi bw'okalaba kasaaculeetinga nga baagala kusika simu yange. Omusajja abadde akutte emundu oba oliawo yandibadde akola ekisinga kawo naye yakuumye emirembe era nange bamukozeeko effujjo ne bamutankula naye n'asigala ng'ali kamu ne mugaato baako kyokola tunuulira nze tusobole okutambula tuve wano olw'ebiyinza okuddirira kubanga oyo muntu ali omu ayinza okuleeta ebizibu n'abireetera abantu abalala. Osabiranga nnyo omuntu akumanyi kungo oyinza okunkuba nekubuuza onaani ekyo mu Buganda wano abantu bawo ne bata celebrating bannaabwe abantu b'emmanga eyo Allahu Akbar bayambagana abantu b'engulu abo besupportinga ne baba ne misunderstandings toliziraba mawulire omanyi lwaki banga nti abantu b'emmanga eyo balina ba senior elders ba respectinga kungo ne bakubira essimu nange ne bankubira tubeetaaga ku Sunday ku saa 8 ne tula mu compound ya senior citizen omu nagamba Gashumba no gwakusinze kino kikyamu kati kungu nefuna obwa prime minister obwa vice president wano nesikusembeza okujjako benkusembeza nenda bango yala kundivulawo toyina omanyi bangi abandeseewo ate nga tubadde ffenna naye nga bewaffe nga baffe baza abewaffe naye nga baffe tutambudde nabo tulule fune kifayo bamanyi twali tukola show ne basajja mivule ku radio kabozi lwe baatufulumya engalabi zaffe lwe baggalawo mu bivule ne bamugoba lwe yakakasa omuntu eyamubeererawo mumanyi Andrew Felix Kaweesa mugenze Kaweesa oyo kankyogere yanyamba ne batansiba 2016 kubanze nali muwagizi wa Dr. Kiza Besigye nangamba ku listi oli namba 4 ebiragiro byetulina biri bimu arrest detain mujja batanga okulaya kuwedde kunguza ali maaso go nasulako mu lodge emu nasulako mu lodge 3 ekiro kimu wali oyingidde mu lodge ku mukaaga n'ogivaamu ku nsamu kitundu n'ogenda mu ndala n'odda mu ndala kyovula banyina ekifaananyi kya Andrew Felix Kaweesa mu ofisi yange be baffe abantu bawano lwe muliyiga okukimanya ekyo amaanyi gali mu kuyambagana complimenting each other mujja fuge gwanga lino nebe muwati mu complimenting each other mwerwanyisa bwerwanyisa abalanga bayitawo abalanga bayitawo ntaddewo omukono gwange guguno wano njagala ondaggeyo olutalo lw'abanyankole oba abakiga mu mawulire sina wendulaba kababeera abo mambuka abamambuka baga nti abalaalo balina okuva engulu abo mubambuka abali mu public service abali mu civil society abali mu parliament bonna nga bogera olumiki lumu segona namukubira essimu muyitako jja wange for many reasons mpuuga ne mukubenga why can't we have a meeting we may disagree ku ideologies zaffe ne waliwo ebitukola ki ebitugatta paka kati kyovola abantu b'emmanga eyo abanyankolo abakiga bwe babeerawo fundraising ya kuzimba ssomero Francis Mwijuke omumanyi oyo abeera ku mukolo gumu n'NRM ne bamala okusonda ssente z'essomero engumi etandikira kyengera nga bazze mu byobufuzi kati abantu b'omu Uganda tebategeera politics nze mbagamba kiki ekibaganda okuyita pulezidenti w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu kubanga pulezidenti bw'anajja n'atuwayo $5 million oba 10 okuzimba kereziya oba essomero ssente zamwe wa musolo but they don't seem to understand. Prime Minister Robina Nabbanja mwanyinaze yali omugenyi omukulu kwa byolumero wa taata wange ndayiranga nti akatonda tewali area opposition leader yaliwo okitegeera Nabbanja n'atuwa $2 n'atuwa ne ssente ez'okuzimba kereziya yaffe oluusi singa opposition leaders baaliwo twalifunye $5 Prime Minister Nabbanja Robina my sister ssente zatuwa sizize ssente zamwe wa musolo ontegerana budgeting you get donation kakwe example community development Anita Mong naye muyita sister wange Anita Mong namumanya akyali mu FDC singa tumuyise mu fundraising ya St Francis Primary School disagreement season eze Kampala muzeerabira nga tuwa $5 million
essomero nga baliddaabiriza naye abantu b'omu Buganda ekintu kye bayita politics kyabalema kyova olaba ebitundu ebirala byo bikulaakulanye ekkuba okuva mu nnyendo tuuka eggomba sikkole simanyi mirundi emeka gye nakagamba pulezidenti ku kkuba eryo naye singa buli mubaka ava muno ne bwe kyetaagisa okwambala okwebikkirira amaki bagita batya buleesu face ng'omubaka oli opposition yingira mu state house ogaye mukama wange situkkiziganya mu byabufuzi n'ennyamba otukolera ekkubo lino. That's a genuine cause. Former chairman wa C5 Judy Mbabali ye yanyumiza siza byogera ku mpewo kuno enkulaakulana emu gye yaleka Masaka yagenda okizuula nti bw'anaazanya obunyo politics Masaka tagenda kulaakulana n'amitinga General Katumba Wamala oyo n'amu advising on what to do era amakubo kano gema agakolebwa Masaka it was Judy Mbabali. You cannot study politics omugga gwa Katonga gwe baga bagenda gukola gugenda kudda bugugwemu bakolawo obuntu obuli temporary so kyekyo wagulabye guli mu sorry state tibagukolanga Katonga buligi tibagikolanga bateekawo ebyuma to improvise tibagukolanga ne bakomaawo ogambye ani afuga eggwanga ogambye ani obadde obuuza who is in charge gwe olifuga nakulinaliyo ebifaananyi ku mukutu gwo oli ne Sanya Muhaidini Kakooza Mujahidini Kakooza omu ku bane 19 abawagizi ba national sina baana basajja bakulu era ekigambo ekyo mutusonyiwe mwenna abawagizi ba NUP be baali basiba bulijjo tubayita baana ne basajja bakulu omu yalina abakyala basatu badde mu ofisi yange badde abantu basatu abazze ne banyumiza experience yaabwe oyo gogambye Sanya yanyumiza lwe bamuyoola drone yali avuga boda drone ne mufunza nemusalako ne bamuyingiza drone ne bamutwala waka ne bamusaakinga ekyadirira kireka wali ku SSU special bla 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 ne bamutwala Luzira naye kyansesezo kimanyi bulijjo bali mukomera nga bamanyi mbu waliyo struggle musawa yonna nupo ejjako government I laughed nasese ekitasekeka mwera bulijjo bamanyi ti struggle gyeri mwate yali amanye ensi egenda kuvayo mutaase mu Africa bakuyoola bwomu omu ku bambi gwe yazze naye yaŋŋambye yalina abakyala basatu omulala baamutwala omu ku wookubiri mukyala baamuzaalamu Sanya ye byali akola byakola byasaanawo naye kyensaba gavumenti eno nga bwe yapadoninga aba abasajja abakulu n'abasibe bangi abali mu makomera abasaana okupadoningibwa abasajja nga basebuufu abowola sebuufu yali mukwano gwange era akyali mukwano gwange sebuufu yabeeranga ku payini awo be bamu ku bateekanga ssente mu gavumenti eno obuzibu ne bumugira ne bakubira omuntu mu kifo mwakolera nafa sebuufu kyasinga okuligulatinga ku nsi kuno lwero olunaku omukyalo yafa ng'omuntu bw'anaafiira wano omutegeera fenna ne batukola ki ne batuyoola sabantu abo nabo bonna muteekewo embeera ebapadoninga oba bwe kyetaagisa kati nga sebuufu akwatagane ne famire y'omukyala ng'oyo babaweeyo kasente ekyo kikole ki kiggwe mutegeera ndowooza kubanga yafa talidda kibi kitalo nnyo kibi teri akyagala naye ekikulu kya byonna nti kukwatagana nga famire sebuufu ensobi gye yakola omusango guno yagutwala lightly omanyi oba tiwakoze kintu oba olowooza gujja kuggwa bwe gutyo sebuufu yali badde akoze ekintu kya kanyamunyu kubanga kanyamunyu yalina threats ku bulamu bwe aba alina wapaakize bwe kajjaddekobe bu najjayo emundu pisto n'akuba ne bambi kanyamunyu kye yakola ekyenjawulo n'asitula akena paka nakasero mu ddwaliro unfortunately akena n'afa omusango ne gugenda maaso mugujjukira kanyamunyu omuwa bbeero olwali lutalo bwe baamuwa bbeero omanyi yakola yanoonya mikwano gye ba obis ne ogis n'anoonya abataka mu bakyoli ne bagenda ne bafukamira ne ono ogundi yakirimu opiyo n'olooya Nicholas mbu mateeka batambuza amaviivi okuvanga ku CPS paka nga ku Pioneer Mall okulaga nti mu bendinze ne babawenga simbumbu waliwo kalicha y'abakyoli ebyo okusonyiwa bakusalira ente zoyina okukola ki okusasula ne bazisasula era omulamuzi bwe yali asiba Kanyamunyu Mani Sirota yamugamba yes go wakube sasi but the mere fact kyomuntu wamukube sasi wamusula n'omutwala mu ddwaliro waliwo the will ng'osaba akole ki awone tiwamukuba mu butanwa singa ani sebuufu kye yakola singa tali mukomera ye ate tiyakuba naye yali mu kitundu ekyo singa yakimanya nti guno omusango gufuuse omusango n'agenda mu famire yoyo omukyala singa sebuufu alina emmoloka nga 10 ate lwaki njola sebuufu oyo zino entalahamwe za CMI ezo
bwe zanjola manyiza mazayo wiki ku CMI yao ne bantwala ku Buganda Road Court kamera zali mu kooti nga zisinga abantu sebufu bayamanya atya nansindikira emitwalo 5 awo yes mpulira ndowooza kubanga yali business azikola nga zitambula bulungi owulira ate ne abalamuzi abamu tebalyanguzi kino ndayiranga atya Katonda waliwo omulamuzi bamuyita Nyanzi yali chief magistrate wa Buganda Road Court kolo olunaku olwo bantwalayo ku kooti olwo baprosecutor bonna bali mu kwekalakaasa nga buli gwe batwala ino tukeruzira n'agamba guno musango gweyimirirwa nangamba nsanyenge passport n'abantu abaneyimirira ne baneyimirira ndayiranga atya Katonda si wangako ku mulamuzi wadde sinje 10 era kati wetwoga registrar wa high court yes spokesperson wa high court si Nyanzi yes kusigera mwebali abalamuzi batali yanguzi nene miyayu mwejiri nemiyayu mwejiri ijagalo gani so kiregeza nti waliwo abantu banja bali makomera nenga tebandi baddeyo yes yes kiramwe nabampuliriza mwewalenga nnyo kubanga omukyalo oyo sebufu yali nti amubanja sente na obani yeyereeta kati bana babeera wawo okumpi abo omanyi abatuze emotoka babeera ne bakanyama bangi nnyo ajiwadde omuliro bali ambanja ku milioni 9 zokka wezi emotoka yali ya milioni 17 nasigala nga ambanja 9 ate omulamuzi omwali Bungereza yagamba nti kisingako no releasing aba criminals 9 than jailing one innocent person teri kintu kirumanga kusibira bwerere era general omugwe sijja kwogera kuno kitwadde twogerako nti bine byokuyola abantu waliwo omuvubuka banavuka abali mu olurasirasi omuvubuka yali yava wakanga agenda gula ddagala mukyala we mulwadde aba yakatambula okuvanga wano polisi nemuyola n'abanyonyola bannange mukyala wange mulwadde we badde ngulira eddagala ne bamutwala n'amala emyezi mukageruzira kati general bwe yamanya n'amugjayo otegera imagine okubeera eruzira ng'obadde ogenda gulira mukyala wo ddagala it pains n'abagamba bannange tugende n'abakamala be mukyala wange mulwadde ne bagaana bantu bangi abali eruzira bali innocent bantu bangi abali ekitala bali innocent kati ogwo gwe CMI ogwo olanja kunyumiza story beje brother yange yatubulako for week ne tumunonya buli wamu paka ne bangana ne omanyi mutwangeko ne CMI ne kubira kandiho then yali adumira CMI yali nangamba sinaba kuleko case eyo ne kubira omuntu bwati ne bangamba yes fetu muyina obo yalumula bako yikandikamu it was a Monday nagenda ne mbabuza mugala osame kanti fetukola 24 hours olwamala kulaba interview akawungezi nengendo omulaba nawe ne bangamba nti nawe tukusigaza kongo yinzo kubanga bazizo omusango notegeera gwe waguziza nako nti ali kusema ine wetwalayo akasajja bakaita sikasimo sirisonyi wakasajja ako okay aba National Culture Center nazo bachen National Theatre bali mu kuvumirira Gravity Omutujju bamuyisa actually invitation okay bamuyisa bamwandikide wano nga actually bayise bombi bayise Lil Pazo ne bayita Gravity Omutujju invitation for a meeting in regard to the vulgar content. Greetings from UNCC in the capacity of our mandate, which is to preserve, promote and popularize arts and culture locally and internationally. I am delighted to invite you for a meeting scheduled for Monday 9th at National Theatre at 10 a.m. The main reason of this meeting is to have a dialogue about your vulgar content produced and promoted like Okwepicha, Enyama, Dozi and the latest released and Nkudi and Suju for Lil Pazo. All of this content does not align with Ugandan norms, culture and creative sector as a whole. I want to meet Afina Mugerwa, Masanyaraze Vice Chairperson, Uganda National Culture Center Board of Trustees. Yes. Kakati yogedde kati ezenyimba nze oluyimba lwemanyiko kwepicha. Nze oluyimba kwemanyiko kwepicha. Omuvuko ono yani ono? Gravity? No. Lil Pazo? Ono muyimbi alina eddoboozi lya radio. Saha. King Saha. Enyimba oluyimba nti wane mwanyi zaaliwo. Na wano mu Uganda okuyimba kwaliwo. Twalina abawala ba Juliana Kanyomozi. Irene Namubiru, Jose Chameleone, Fire Bongole Lutaya. Kwe tukyawuliriza up to today. Bangamba mbu enyimba za Christmas ezo yamala emyaka 3 mu studio. Zino ezikubabuli Christmas. Zuku ka yogenda jali. Wano okuyimba kwaliwo. Unfortunately kukyaliwo. Ate bo yogana bana abayimbi ba Gravity akugamba bwe tuyimba ennyimba z'amagezi tiwali aziwuliriza. Imba.
Owulira? Gezo twazuliranga. Geza apire tuzuliranga boyogedde. Irene namubiri oyo ayina eddoboozi. Juliana asika eddoboozi. Oyo amuvukani oyo gwe nkugambye oyo ayima nti wano. Saha. Nono muwala ono ani ono omunene. My favorite azina natabuke nnyo. Nwaji. Weni Nwaji. You get it? Naye babiwulira. Baziwulira ezo ennyimba. Tebaziwulira? Olwensi yafa. Bagala byonoonese. Yes. Singa mbadde President Museveni nalilonza omusajja nga Alex Mukulu, senior presidential advisor on arts ne creativity. Kungu mwerabira. February wa mukaga nga tugenda mu National Theatre okulaba emizannyo. Alex Mukulu, Senkubuge siasa, Matovu, Joy, walono Kibuuka. Andrew Benon Kibuuka. Ne kati comedy nayo kuwemola. Fesi kya mugendamu. Sigenda mu comedy kuwemola. Nza balika abapya. Oluwe bamitani. Bagamba nti awemola embubuka bamitani. Nze sola genda babemulira. Amoti mubalanguzi. Linda ku kankuli amoti omulaba. Mariachi. Linda ku amoti omulaba. Beba kubuuza organic comedians. Ye. Amoti mubalanguzi. Beba kubuuza organic omulalo mumanyi. Omufuuko na avuga special ku Diwinton Road. Sajo yani mumumanyi na comedian. Niyo. Zimanyi ba comedian manyi. Bananga bali ku TikTok munyambe mumbuli erinnya lyo musajja. Ni Mariachi. Manyi unasajja dene river West Nile. Salvador atali mu class ndala. Salvador is the only export gwe tuina mu comedy. Kwa ya solo okugera oluzungu dakika 5. Ye comedian ye kama Uganda muno asolo okugera oluzungu dakika 5. Salvador. Ata basigadde. Uganda. Ye ka. Mariachi is good. He's good. Neche byantamira n'okujerega. Botamufuwa sente nga kujerega. Bomufuwa sente nga wano mwala gwagenze naye bomukyala gwagenze naye. Ompulira ndowooza. Byebyo. Mariachi is good. Otya kujerega. Lwaki okuwa sente omala kumbula kamairinga. Yogerawo ekibozibozi awo. No, you can do comedy without demeaning people. Okitegeera ndowooza. Yampitako embwa. Mariachi. Yampita mbwa nti anvuma. Mu conversation yaliwo nga kijja. Mutegeera ndowooza. Ne waliwo abawemula obuwemuzi. Mu Uganda kuleba comedian ninze bemanyi. Bakumenyere. Mariachi. Salvador. Amoti mubalanguzi. No you guy and he's my friend. Banangi. Naye ali very organic. Ali nacho yani ono guy. Abeera ku Diwinton Road awo mu nsonda awo. Zizinga. Okay. Oya yakala comedy nga yebase natandika okuyita masaka nyendo ngemoto zizinga. You get it? Sisobola genda mu show ekirala. TikTok account zina blocking nga omuntu ayinza okubawo ekigambo ekyenkana Lake Victoria. Kati national council yagala kubana abayimba bino ebiyimba bino byadiyogirako omukiisi manyi kwe pictures manyi nkusesaki eyo na cultural center tayina maanyi ago anti abasigadde batu linda ko UCC ogiraba kati kankusese UCC nekwatagana ne police negamba nti omuyimbi ono bwanayimba ennyimba zino tajja ku performinga mu kitundu bwekiti bazivaako government ebaye basebwe batsi nebaga radio zonna teri radio ekizibwa kuba nyimba zino bwezi kuba buli yimba lokuba fine ya milioni olukuba wano sobola never $1 fine sobola because bakaba linda ko social media social media nayo yamanyi negamba nti omuyimbi bwati ne bwati yamenya amateeka bagati tewali akkirizibwa muhayalinga government ebati yagadde bwagazi kankule government ina amanyi mangi. President Museveni yasinzira ku radio nga alangira COVID.